mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Bikira Maria gy'ateesammula. Ayi Maria kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange. Kusitulira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange kwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma, nzibira nga omuddu wo owuwo ku bubwo. Munyenye yaffe eya wiiki eno, amaanyi ga Katonda tegaliiko kkomo. Amaanyi ga Katonda tegaliiko kkomo ye munyenye yaffe eya wiiki eno. Abalamusa ku baana ba Katonda, nze Father Martin Semanda, mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo. Simanyi oba wali obaddeko mu mbeera ng'emikono gyo giringa egisibiddwa. Wano ntegeeza ng'oli mu mbeera ng'olabira ddala toyina ky'osobola kugikolako, ng'olina ekirooto naye ng'olaba kiri wala, era ng'olaba okukituukako kiringa ekitasoboka okusinziira ku mbeera ekwetoolodde. Ng'okanya ne bwe nnaakyagala ntya era nze saasoma, ne bwe nnaakyagala ntya saasoma. Ye bannange nze naatuukayo ntya, nze atalina connections, nze atatuukanko wadde wali eri ndituukayo ntya. Mu butuufu newakubadde olina ekirooto, olina okuyaayaana, olina okwagala, mulinga olabira ddala ng'emikono gye egisibiddwa. Kubanga ky'oyagala okiraba naye olaba kiri wala, olowoozaako kirowooze, olabira ddala tekisoboka. Naye kambeeko kye nkujjukiza mukwano gwange gwampuliriza era atambula nange. Emikono gyo giyinza okuba nga gisibiddwa, naye egya Katonda wo tegibangako misibe. I wanna say this once again. Emikono gyo giyinza okuba nga gisibiddwa, naye egya Mukama Katonda wo tegibangako misibe. Akitegedde wandigambye nti amiina. Ate n'amaanyi awamu n'obuyinza bwe gy'oli tebuliiko kkomo. Kiddamu ogwokusatu for a reason. Emikono gyo giyinza okuba nga gisibiddwa, naye egya Mukama Katonda wo tegibangako misibe. Ate n'amaanyi awamu n'obuyinza bwe gy'oli tebubangako na kkomo, tebuliiko kkomo. Ekyo mukwano gwange njagala kikutuulemu era okinyweze mu mutima gwo, nti gwe osobola okulemererwa naye ali mu ggwe talemererwa era taliremererwa. Nti gwe okugirwa era osobola okukugirwa naye ali mu ggwe takugirwa era tasobola kukugirwa. Nti gwe okubibwa enkokola naye ali mu ggwe takubibwa nkokola. Gwe okubibwa akasa naye ali mu ggwe takubibwa kasa. Nti gwe olemesebwa naye ali mu ggwe talemesebwa. Ekyo nsaba okimatire munnange gwampuliriza, ti Katonda waalina amaanyi mu nsi yonna ku buli muntu na ku buli kintu kyonna. Gwawakana Katonda waali mu kukugamba nti bino bijjeemu amaaso g'omubiri obisseemu amaaso g'omwoyo. Stop walking by sight and start walking by faith. Stop walking by sight and start walking by faith. Dear friends, let's not limit our plans in life by what we see. For if we do that, we shall live a very limited life. Emirundi mingi Katonda bw'aba ayagala okukukolera oba okukukozesa ekintu, tekiba kitono, tekiba kya bulijjo. Kuba ekya bulijjo naawe osobola okukikola, okukyekolera nga totawaanyizza ye, osobola okukyekolera nga teweetaaze buyambi bwe. Awo nno ekintu kakibe nga kikuyitiriddeko, manya kijja kuggwa, kuba
kuba awo Katonda wayingirirawo kwekyo ekirabika ng'ekitasoboka, kubanga ekisoboka naawe okyesobolera. Kubanga ye yakola ku ebyo ebisukkiridde obusobozi bwo, ebisukkiridde okutegeera kwo, ebisukkiridde amagezi go. Olw'ensonga eyo munnange kakkana nga teweerabira nti amaanyi ga Katonda wo tegaliiko kkomo. Zabbuli ey'ensanvu-munaana etulaga nti abaana ba Isirayiri wakati mu byonna omutonzi waabwe bye yali abakoledde ebyali byewuunyisa si bo bokka ne n'abaali babeetoolodde, abayisizza mu nnyanja emmyufu mu kyewuunyo ekyenjawulo, asaanyizzaawo amagaali ga Falaawo nga balaba, abawadde amazzi okuva mu lwazi, abakulembedde ng'akozesa empagi y'ebire n'ey'omuliro, awonyezza abaali balumbiddwa emisota ng'akozesa omusota ogw'ekikomo, wuuyo abagabudde emmanu, awangudde Abamereki ng'alagira Musa awanike emikono mu bbanga. Bannange naamenya kinnaaleka ki? Naye byonna ebyo ekyewuunyisa baabyerabira ne bamukuba amabega, beerabira obuyinza n'amaanyi ge. Byonna bye yabakolera baabyerabira era ne balaga nti ekisoomoozo ekyabali mu maaso kyali kinene nnyo okusinga Katonda waabwe, that the obstacle ahead of them was bigger than their God. Unfortunately, that the obstacle, oh my God, that the obstacle ahead of them was so big than their God. Bigger than their God. Nkimanyi embeera ekuyinze, mwana wattu ozitowereddwa. Nkimanyi kirabikira ddala ng'ekitasoboka mu maaso go. Olugendo lulabika ng'oluwanvu munnange, olusozi lukuyinze. Uganda empya tulinga abalootako endoote. Abalabe bo abo balabika ng'abateŋŋangika. Olugendo lulabika ng'olutalina bye lulaga. Iye mu butuufu olabikira ddala ng'asiraanidde awo oli. Naye kankubuulire mpola munnange mwannyinaze muganda wange, amaanyi g'oyo ataliiko kkomo gagenda kukusomosa, gagenda kukuwanguza, gagenda kukozesa ebigezo biyite, gagenda kukuwanguza, gagenda kukuwaguzisa, gagenda kukuwanirira. Ogenda kutuuka, ojja kumalako, ojja kukiggusa, ogenda kusumululwa, ogenda kuwonyezebwa, ojja kufuna contract eyo mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo. Nza kugamba bino nze bujulizi obutambula, oba nkidde mu mulimi kisimanyi. Nza kugamba bino nze bujulizi obutambula. Keeping in mind that great things happen when God mixes with man. Baana battu Mukama abeere nammwe. Mukama abawa omukisa mwenna bambi abakuume, abatunuuliza amaaso ge amakkakkamu abasaasire mu byammwe byonna. Kabaka waffe oyo akyukire gye muli abawa emirembe n'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu bambi gubakeko gubakuume gubasigaleko kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe.